tubalamusiza nnyo okwetoola ensi yonna. Tubaaniriza wano ku UCLG, Ugandan Community Radio and Television in Germany. Olina Ebbale Aloysius Muzeeyi wakazi ssaawa yekera. Ku ssaawa eno wano ku lutimbe gaagadde njagala okuba nga mutusaako demonstrations, peaceful demonstrations ezaali wano mu kibuga Munich ng'ennaku z'omwezi wa 31 January omwaka 2011. Era nga demonstrations ezo zaali ziwakanya ebyo ebyalangirirwa bya Bakama nti Museveni yali awangudde okulonda. Ebintu ebyo eby'ekibbi bannayuganda baakungana mu Germany yonna ne bajja wano mu Munich okujja okwekalakaasa. Era ku ssaawa eno maaso ku lutimbe kutuusaako demonstrations ezo nga bwe zaali wano mu kibuga Munich. Enjoy. Rivals lost life. People power! People power! All power! Ekichenjegede kanjite mu Uganda bane tubasaba mukume distance or ensonga singa obudde butuuka nga twagala otuwa permission endala tebajja kalubirirwa bagamba no libeeyisa bulungi. People power! People power! Singa olw'ensonga eka distance bannange kakume people power! Ate wafuba ka distance nakso kateke kukolenga ina mask. People power! Man is here for us, Dublin men for allem diejenigen, die vom Fern und nah für Reissan. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist wirklich mir eine Ehre. Es ist uns eine Ehre, dass auch Menschen beziehungsweise auch Bürger und Bürgerinnen der Stadt München auch dabei sind. People power! People power! Selbstverständlich, dass Menschen, die tatsächlich irgendwo hingehen wollen, einfach sagen, ich bleibe 5 Minuten da und ich höre zu. Es ist nicht selbstverständlich. People power! People power! Our power! NUP! 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 Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Gestartet haben. Ich lese vor. We are not just slaves. Das means, wir sind nicht deine Sklaven. People power! People power! People power! Free our comrades. Es geht darum, dass viele Brüder und Schwestern heute in Uganda sind im Gefängnis. Wir bitten auf die sofortige Freilassung dieser Menschen. People power! People power! Meine Damen und Herren, ihr habt es mitbekommen, in den USA, als unser Bruder wirklich von der Polizei umgebracht wurde. Jeder weiß, unser Bruder, der sehr einfach umgebracht wurde. In Uganda sterben ganz viele Menschen. In Uganda sterben ganz viele Menschen. In Uganda sterben ganz viele Menschen. Leider bekommen das wenige Menschen mit. Wir sind da. Klar, wir sind nicht so viele. Aber man sagt im Deutschen, Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Es ist so eine Entscheidung zu treffen, vor der öffentlich zu kommen und einfach dein Herz zu sprechen, ist wirklich, sehr, sehr mutig. Eins wissen wir alle, dass heute oder morgen oder in 20 Jahren oder in 40 Jahren alle werden wir sterben. Wir werden alle sterben. Ob du mitmachst oder nicht. People power! People power! Our power! NUP! Das wollen wir heute noch bekräftigen. Liebe Bürger, liebe Bürgerinnen dieser Stadt München, danke, dass Sie zuhören.
in Uganda, die Pille Afrikas, die nach dem englischen, englischen Muzee wini akojaji sesema muzee onyimba eyo wamira njovu ojaji sesema des Coronaviruses zu verhindern. People power! Weil jeden Tag, in der Dunkelheit sterben Menschen, ob Kinder, ob Jugendliche, ob Erwachsene. Alle werden umgebracht von dem Diktator Yoweri Kaguta Museveni, der seit 1965 bis heute an der Macht ist. Seitdem ich geboren bin, seitdem wir alle geboren sind, das sind Menschen hier alle im dem gleichen Alter. Wir kennen keinen anderen Präsidenten. Seitdem wir wirklich auf der Welt sind, wir kennen nur einfach einen Machthaber. Und das ist Diktator Yoweri Kaguta Museveni. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Unterstützerinnen, liebe Laufenden, ja, eins möchte ich noch sagen, wir brauchen unseren Sieg. Bobi Wine hat mit über 70% die Wahl gewonnen. Und unseren Sieg brauchen wir. Das fordern wir einfach an. Brauchen wir unser Sieg. Bobi Wine, 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 unser Sieg. Meine Damen und Herren, wir sind einfach da, um Korruption zu bekämpfen. Eins möchte ich sagen, in Deutschland, wenn du einen Antrag machst, ja, das läuft alles, ja, lebenslos. Aber jetzt hat Die Polizei oder einfach die Beamten bestechen. Wie lange soll das gehen? Liebe Bürger und Bürgerinnen in dieser Stadt, wir sind das heißt es gar nicht. aber ihr könnt tun es nicht. Ja. Und das ist unser Land. Aber unser Land ist wirklich in Gefahr. Yango berko no.
Schauer liegt das Grab, ohne Frage, wie selber. Schauer liegt das Grab, ihnen die Uganda. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Leute mit Plakate gemacht haben, man sieht hier steht Journalist. Ich denke ja, Journalisten sind in Gefahr. In Uganda ist es ganz anders wie in Deutschland. Wenn du versuchst, irgendwann zu vermitteln, wird man umgebracht. Warum? 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 Man sieht es da. Wir sagen, stop human rights violation, abduction und Genocide. Habt ihr das gewusst, dass wirklich in der Dunkelheit, das wissen wirklich die wenigsten Menschen in Uganda, ist heute Genozid? Ihr kennt einfach, was in Rwanda passiert ist. 1994, das passiert tatsächlich gerade in Uganda. Die Frage ist, was macht die EU? Was macht Deutschland? Die sind alle still. Die sind alle still. Die alle warten, bis die Lage eskaliert. Die alle warten, bis Flüchtlinge aus Uganda nach Deutschland kommen und die fragen sich, was braucht ihr bei uns? Was braucht ihr bei uns? Aber man fragt niemals nach der Ursache. Warum? Warum verlassen Menschen ihre Heimat? Warum verlassen Menschen ihre Heimat? Bitte Abstand halten. Bitte Abstand halten. Ganz wichtig. People power! People power! People power! People power! Und übrigens, Uganda ist ein wunderbares Land. Ich sehe jemand, ich bitte mir eure Kanzel. Wir haben über 40 Stimmen oder Bevölkerungsgruppen. People power! People power! Our power! NUP! NUP! People power! People power! Everywhere! 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 Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten uns tatsächlich auch bedanken bei der Polizei, die wirklich auf unsere Sicherheit sicherstellen. Mindestens 1,5. Bitte Abstand. Bitte, wir wollen unsere liebe Also unter uns, bitte, das ist ganz wichtig. Bitte Abstand halten. 1,5 Meter. Abstand halten. Bitte Abstand halten. Abstand halten. 1,5 Meter mindestens. Has been sympathetic.
by the police and the military. This is absolutely not acceptable. This is absolutely not acceptable. You're not going to accept this kind of impunity. And we have to call upon all Ugandans everywhere in Europe, everywhere in the USA, everywhere in other countries, that to achieve freedom, human dignity, democracy is not a one-day thing. We need to combine our efforts. We need to combine our efforts in order to achieve our democracy. If I can take you back, what happened during the electoral process. Remember, our leader, Bobi Wine, was arrested immediately in the aftermath of his nomination. And the electoral body did not take even audacity to question the security forces why someone who had just been declared a presidential candidate has been arrested. There was no dishonesty whatsoever. So that was a sign that the Electoral Commission was not ready to conduct a free, fair and credible election. And it shouldn't be shocking news given what was declared by the Electoral Commission after the election, when Mr. Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, decided to declare Mr. Museveni the winner at gunpoint because he was not sure of the winner of the electoral process. So we are now demanding the plan B. That's why they've been arresting many of our supporters, arresting everyone, abduction. People are being picked from their homes. Remember our agents, police agents, they were arrested and they removed away the declaration forms from them, because they knew we were able to provide substantial evidence, even if we decided to take the matter to court to challenge the results of the presidential elections. So, in the struggle of this nature, I want to urge all Ugandans to combine our efforts. It's the only way through which we can achieve our democratic freedom. I've had some information that our next demonstration will be taking place in Bali. So let everybody get ready for this particular cause, because the freedom we want to achieve has not yet been achieved. I want to thank you once again for participating in today's peaceful demonstration. And I want others come from Paris, others come from Berlin, others come from Mannheim, others come from Frankfurt and so many parts of this wonderful country which we live in. However, want to go back home. We all want to go back home, but the question is, which home? The Friday is, we have alle wieder zurück nach Hause gehen. Die Frage wird immer bleiben, aber was für Heimat? Was für Heimat? Oder Position? Was für Heimat? Mrs. Vickers, what you've done today will remain in history. And what remains in history will teach us, will give us a way forward. Thank you very much. Ja, wir danken auf einfach, wir wollen uns auch bei unseren Journalisten gut behalten. Good job. Danke für, diesen Kampf der Freiheit, die Kampf zur Freiheit, die Kampf unsere Macht, unseren Sieg wieder zu haben. Die Macht, einfach unser Land, Uganda, die Perle Afrika zu retten. Weiter so! People Power! Power! AUP! Everywhere! Ja! Tuna Simba cha Saruka cha ito kumbele.
kyogamba? Olina kyoyogera? Olina kyoyogera, olina kyobagamba? Amba president ono, or president. Okay. Yeah. Madina ati obedda azunga. Madina obedda azunga. Madina no mwagaza ki gwe yamusazeeko. Wamusazeeko ate kati omwagaza ki? Ajeka abeko kyatugamba. Sebo coordinator. Mbadde manyi yatugalira. Era avudde wala okutuuka wano nga basinga mwenna. Ya. Batusaba ojjo beko kyatugamba. Madina simanyi wali. G'omunoonya. Nkugamba Diana waffe. Waffe munoonye tumwetaaga mu. Tulina okuzimba ekintu ekyo ekintu ne mumpita ne mbeeyungako ne kikwataganya ffenna. Ogwo omutima gw'Abasseruganda bwe gulina okubeera. I want to thank each one of you who took time, resources to come here in Munich and demonstrate peacefully against the dictatorship in Uganda. These things will go on and on and on and on until we get our victory back. Yeah. Ntitwakimisa abaabuuza pulaani B yanjagala n'okusinga ffe bannannyiniyo buli bwankwataga pulaani B eriki ajagala pulaani B ajagala nnyo abantu baffe bagamba nti bano bo twababba pulaani B balaba nga twabubba tubakozeeko buli kimu kyetobasoba tulyekakasa twetaaga ntebe mu ntebe ya pulaani B to justify our killings nga balina kye bakola naye tewayi kye bakola so nawe kye batakuza omutwe. So such actions give us mileage. Thank you so much for coming in big numbers. It's very, very nice to have everyone of you here. And as NUP German chapter, we've been very active. We've done a lot of things. Everyone has been a coordinator. You've fundraised. You've given in time. Tony, thank you. Tony and Dora. Peter Upston Harton. Nesanyika nnyo omwami ono ate kati yesse kubanga obunokola obujja okubaawo yagenda okuba MC. Era balina embaga okwanjula enyimbe okwanjula abaana abalongo. Ono waswale mukuleko ku bukalo. Thank you so much. Waswa omusajja ono. Waswa akoze. Waswa yakoze obuyambi. Waswa okeze. I told you no case I Yes, I think we've met. Nkumanyi gwe Tony. Tony wakabyoli ye Dola. Nze Nelson. Very nice to meet you, Nelson. Thank you for the work, my brother. Man, I thank you guys. Tujja kufiira mu struggle. Ffe foot soldiers abatagala kumanya nonsense. My heart is bigger than what they think. Keep doing it, my brother. Naye mwebale. Keep doing it. Omanyi kyetaaga ebiseera netufuulako abantu nga members netwemanya tegeera because kati nze mpulira Tony mpuliddewo zitone naye mbadde n'oli mpulidde nenga We've never met, ate mu mirimu gye mukolanga gy'amaanyi that's our country obudako omusibi atakimanyi olina asalawo n'agamba let me give aside okubeera mu gundi mu mbeera egolooza nti watuuka kiba kirungi mwebale kubeerawo twongeremu amaanyi ekirala nina
njagala giguzoona naye Olina enamba yange. nja kutolera ku Click on the group, get my WhatsApp. because I want us to make sales groups that will front issues. Issues, yeah. Under working cells, yeah. Yeah, Put under it work. all through. Kati naba we shall talk. Oba ekiro kyagala okubuuza balina okubaza bano abasoboze ssente omwaka ogwedde. Germany y'ensi eyasinga nnyo okuwano okusonda ssente ennyingi ddala for the cause. Ensi erimu Abaganda bangi nga Sweden nga Turkey nga ki bane enkwakula nnyo thank you so very much. Muli abantu batono naye mwena mukwata kintu kitole emusobola tukusobodde okusonda kyewulisa abantu bangi. So thank you so much. Telikafuna kusonda sente akifaana kusonda sente zipande zikuume kandi biwe nawe dali okuvaayo tujja kuzeetaaga temuziipereza temuziwa madiina temuziwa zene muzikwate. Kakati asika kuwagala binyeko ebisemu fenna fenna abantu bankunabo nabakubiri mu budde okujja wano. Omutegesi mubaana kyakugamba alindamu Momo ya Momo ne gundi 12 you nakunakitanziza wano nibologera mukiga nawe olina okuba kwekyogera mwenna twabakwasa ebintu ebyo temutumanyi dawali. Good evening, friends of Uganda and German. Good evening, group members, fans, patriots, and all of you that have gathered here with us to peacefully demonstrate against the human abuse and violation going on in Uganda. As we all know, and we know people from the different speakers, Museveni has ruled Uganda for over 35 years under dictatorship rule. He abides with democracy, but he does not practice it. He knows democracy, but he does not want to practice it. We are peacefully going to demonstrate against his democracy and demand for the right democracy as it rules. Thank you for standing up in these numbers. Keep fighting. One day we shall have a better Uganda. We are going to surely have a better Uganda with you and me in the struggle. With you and me determined. We are really going to have the people back home proud of what we do out here. Do not lose hope, even when the votes were rigged, even when our victory has not yet been declared, we still have hope and faith. He's not God at all, he's not. He's only a person created by God. And with God, nothing is impossible. Yeah. Tomorrow we are really going to have Kyagulanyi as the president of Uganda. NUP! The president-elect of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi. Banaye Museveni tukukoye tuvire oleke omwana omutatule mu ntebe. Be determined. Honorable Robert Kyagulanyi is indeed going to rule Uganda. We shall have the love, the unity, and the development we've always wanted in Uganda. We are seeing it, do not lose focus. We are seeing it and we are nearing it. We shall wear the victor's crown. Indeed, we are wearing it now, and we are strong that we can still demonstrate after the election. Thank you so much. Thank you all the media houses in the house. We are really proud of you. Even in the winter, you did not lose hope. You did not lose courage. You still came out in big numbers. I love you all, but most of all, I love Uganda. With its elected president, Kyagulanyi Robert Sentamu.
Our power. Everywhere. Thank you so much. Thank you. I cannot end the gratitude I have towards everyone. Thank you for the input, thank you for the support, thank you for the advice, and thank you for turning up, because without you it would not be a demonstration. Thank you so much. God bless you. Danke, liebe Mich. Sehr gut gelaufen ist. Wie unser Koordinator Michael gesagt hat, bitte nicht aufgeben, die Hoffnung kann wirken muss. In Deutsch, mit German Bagamba, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, let's not give up. We shall make it because our president is Robert Kyagulanyi Ssentamu elect. In diesem Sinne, wir sind sozusagen für heute fertig. Wir wünschen euch allen einen guten Nachhauseweg, bis wir uns zum nächsten Mal bald entweder virtuell oder live wiedersehen. Ansonsten gute Reise und auf Wiedersehen. Ja. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In New Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the New Uganda. People power. Our power. Our power. Ya ngawuli jwe tubala manzi nisawa ekera Museveni ali mukwewuza plan B enjagala kutegeeza nti olugero lw'Abaganda olugamba nti eyeebuuza engo bw'erya nambayi eri mu kkubo. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the New Uganda. Oh, Lugalo, Maruete, Kuliambale, Kuliambale, oh, Lugalo, Maruete, Kuliambale, when the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the New As we turn to our respective destination. Thank you very much. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the New Uganda. Oh, Lugalo, Maruete, Kuliambale,
William Bale Gule, William upstand Betty, upstand Betty, upstand. Yeah, upstand. So we are again. naye tukukutena nnyo twalekera essaawa namba kumpi n'eddakiika 10 tikiryoke kwetegekana naye anyway n'ekirala tukikoze tukimaze eriyo abuuza ekyo labanga ekitono n'ekikola kinene Lani B yenze mwennyini olaba Uganda abantu bafuna message mu temugera na bebwe kitegeera golaba katono ne basuubiza lwe tudda tulayira bulayisi tewali kirala tugenda kucelebratinga mulayira tuteekwa okwokya embuzi musanvu buli ekiba n'entandikwa kibako enkomerero buli ekibaawo ku nsi kibaawo mu budde bwakyo okukaka ekiweddeko temuva kalungi yadde ate omukisa ogutuuse tegusimbirwa kubo kufiira ddala mu masooka ng'ensi yo bwetyo bweri ebiseera by'obulumi byabeerangawo n'ebyessanyu bwe bityo kati enembeere birujja kukyera kikwe nze ndi mukkakka mumanyi nti lujja kukyera kikwe katonda bwali omulamu lujja kukyera kikwe tukulamusizza mukuto gwaffe wano obadde omu ku bwekalakaasi twagala okumanya kiki ekyakozesa mu bwekalakaasi nasazeewo okwetaba mu kwekalakaasa kuno isebo nga twagala okulaga ensi yonna nti waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu mu Uganda naddala ku mukulembeze yeyita omukulembeze naye ngaate omufuzi afugisa emmundu okutuukiriza ebyo bigenderwa ng'omuntu n'ava ku bigendererwa eby'eggwanga kino akikoze okumala ebbanga si gwe mulundi ogusoose naye ku mulundi guno kyadde kimuyitiriddeko titwetabye mu kulonda nga okulonda kuno twali tusuubira nti kugenda kubeera kwa mirembe beere kwa bwenkanya ate naye okusinziira bwe twasalawo okutongoza candidate waffe w'ekibiina ekyaffe ekya National Unity Platform amangu ddala nga yakakakasibwa nga yeesimbyewo abasecurity bamukwata ne bamusiba ne bamuzeeka naye nga tebalina nsonga gye bawa lwaki bamukutte ate era n'akakiiko akateekateeka okulonda tekafuna audacity yonna kubuuza tikivudde ku ki okukwata omuntu gwe bamaze okulangirira nti yeesimbyewo era okusinziira kampeyini zonna nga bwe zaatambula twali tubisuubira byonna olw'eneeyisa abakuumaddembe gye beeyisaamu era tekyatwewunyisiza nnyo okulonda bwe kwawedde ng'akakiiko akakulemberwa mwami Babeka bwekasazeewo nga kalangiridde omuntu atalondeddwa bantu nga gwesazeewo gwe kalonze naye ng'okumulonda wamulaba ng'atanka n'ebyali bivudde mu kulonda byabakama ng'alinga alaga nti yali ayogerera ku mumwa gwa mmundu so kitegeeza nti the will of the people was subverted abantu omuntu gwe balonda electoral commission si bwe yalangirira so ffe nga bannayuganda abalimira eggwanga lyaffe n'abagala eggwanga lyaffe ogenda mu maaso tulina okuvaayo tulaga ensi nti ekyakolebwa bikyamu n'ebyakolebwa bonna wakati mu kampeyini byonna bikyamu era tetubikkiriza era tulina obiwakanya ekyokubiri nti omuntu omutuufu eyawangula yalina okutula mu ntebe ewa pulezidenti yensonga lwaki tuvuddeyo tulaga ensi yonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.
okwekalakasa wano tubadde mu kibuga Munich okwekalakasa ensonga ki yakuwaliriza okubeera mu bekalakasi okusookera ddala people power our power abantu ffe tulina amaanyi olw'amaanyi gaffe twalonda omukulembeze gwe twetaaga okujja mu buyinza atukulembere naye tujja tufuna obuzibu Sekyemalira Mwami Museveni ng'akozesa byabakama ku mmundu oba yamuwa ssente tetumanyi neyeerangirira ng'omukulembeze so yensonga lwaki tuli wano olwali twagala Victoria yaffe kubanga twagala Uganda eddemu ebeera ensinga eri mikono gy'abantu enseeterere ffe abantu abaazaalibwa mu Uganda tugyeyagaliremu naye abantu abasinga obungi Uganda tebagyeyagaliddeemu abatono ennyo akabondo akatono ennyo be beeyagalidde mu Uganda so yensonga lwaki ndi wano olunaku olwaleero nekalakaase era sikkiririza mu ekyo ekyava mu byokulonda kubanga ffenna twamanya ekyava mu kulonda twawangula ebyayitamu byonna bye bagamba nti gundi yawangula wano gundi yawangula no ebisinga byali bya kibbi besayiningira obululu bakozesa amagye ne basayininga obululu so twagala Victoria yaffe tetusobola kubeera awo ne tusirika busirisi nga teffe bangi abaana bangi wali wano mu Bulaaya bakyali myaka mito bayingira buli kanaku era coronavirus wanaggwera bwati ojja kulaba miliyoni ne miliyoni z'Abannayuganda nga bayingira wano badduka lwaki mbeera mbi kubanga Museveni ademedde okudeliveringa services akwata ssente empitirivu ennyo zeyandibadde akolamu ebintu abantu bamulonda n'azigulamu emmundu tulina buzibu omuntu yenna deliveringa services newankulembera emyaka 10 naye omuntu deliveringa services nga Museveni n'akasente akatono kaafuna n'akabba tekyali muntu yamulonda era tuli wano twaga Victoria kiki ekyakozesa ensonga ki yakuwaliriza ennyo ku bantu ojja mu Munich wano mbadde njagala nnyo singa kwabadde kusulwamu n'okusulwa mbadde nsobola ekiri okugenda mu maaso e Uganda ebyobufuzi byaggwawo wabula katuli mu mbeera yafuga bbi abantu battibwa abantu bali mu makomera abantu bawambibwa nga omusango gwokka gwe baziza kwagala nkyukakyuka olw'embeera embi eri e Uganda oba kwambala obukofiira obwa redi obulaga obutali bumativu bwabwe kyensonga enkulu endeese wano ebya politics twabivaako kati obula tulwanirira ddembe lya buntu oba oli wenaalemu oba oli wa UPC oba oli wa kikukatako okulwanirira embeera embi eri e Uganda tulekeraawo okwekwasa nti nze ebyobufuzi tebinkwatako nze siri politician kubanga abantu bwe batta n'obwogo banasanga ne bakwata tamala kubeera munnabyabufuzi n'olwekyo ekindeese wano kyekyo okulwanirira munnayuganda ali ewaka abonaabona okulwanirira okuttibwa kw'abantu okulwanirira okuwambibwa kw'abantu amalwaliro agatali mu madagala enguudo embi essente eziweebwa Uganda ennyingi omudidi naye ne tuzitakola ebyo ebisande kukolabwa naye nga byonna sente ezo bagavumenti yezeddiza Museveni n'abantu bwe n'olwekyo okujja kwange wano kibadde kinkakatako nze nga munnayuganda alubiri lw'ensi ye era kyembasaba mwenna mubeere wamu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu entebe yemife amanya gange Nabukanya Dorcas Nabukanya Dorcas wetabye mu kwekalakasa olwaliro nsonga ki yakuwaliriza okwetaba mu kwekalakasa ensonga empaliriza mu kwekalakasa ennyabo nganze Nabukenya ensonga egi ziringa nyingi nnyo kale esinga okunnuma be bamamba mu malwaliro abafiira mu ssanya ate abantu bwe babalaga nti no tubagamba nti amazima tulina ekintu kye tulina okukyusaamu mu nsi yaffe mukkirize abaana bafiira mu malwaliro abaana bangi bafunye embuto mu kolona ono kakati tebalina bwe bagenda kutuula mwana yafuna olubuto mama we yamuwaayo nammwe ku TV abamu bubiraba ng'omuntu oba akulaga nti omwana mama we yamuwaddeyo lwa nusu 10 10 mazima olutwala omwana w'omuntu okugenda mu eyo embeera atandika okuba nga omwana mama we yamutunze lwa 10-15 sente ezo tusobola okufuna embeera ennungi nga ne bamaama ku bintu bye mulima oba ku bintu bye mukola mama alina waatuuka nga tasobola kutunda mwana we lwa nusu 10 oba nusu 5 oba 15 bwe munaabanga mwenna mukwatidde wamu ng'omuganda nga Bobi Wine bwatugamba twebereremu Bobi Wine atulaga ffenna ate alaze abantu bangi nnyo nange kennyini tikisoboka ate naawe kisoboka osobola okukyuka tusobola okukyusa embeera naawe osobola kubanga essaawa zino kyalabiddwa n'omwana omuto nti omwana omuto bw'abanga bebi akeera ku makya n'agamba nti
Bobi Wine tamwogera ko nti no Bobi Wine nti ng'omuntu kya Mr. Kyagulanyi tamwogera ko nti Bobi Wine kino naye Bobi Wine alaga atulaze fenna neba MP abatuuse okugenda abantu babalonze nti nno babadde balina okubeera mu ekyo ekifo bakigenzeemu ng'abantu baagala enkyukakyuka ate nammwe be balonze mukolera abantu abantu tebakyaliko nti nno mugenze gwe mulundi gwammwe tuvumiddwa nti twaleese basagizi be bagenda mu parliament naye twagala nammwe musigale ng'abantu mukolera abantu bannange temweyagaliza ezo miliyoni 3 ze bagenda obaweze emmotoka nze I buy that idea ayagambye muno batwaleko 15 omuntu agula emmotoka entono bannange mukolera abantu tebayina toyanza nnyo okay nyabu sewo ya obadde omu ku beekalakaasi wano mu kibuga Munich twagala tubulira ensonga ddala lwaki obadde wazze okwekalakaasa Yo, original Nelson Serada, Nevinary. I'm here to tell the musicians, especially those artists that are bought, that use their conscience to be bought. Please, I'm an artist, I'm telling you guys, you are on a time bomb. Mbagamba mwe abayimbi katonda be yawe ekitone e Uganda ne mulemo kikozesa olw'abantu ne musalawo okulya mu kitone kyammwe obusente dictator abakoleki abagule mbagamba nti mani this is the right time to stand. Ate ekirala nsanyukira abo abavuddeyo ng'abayimbi artists sijja kujjamu naye ba artist mwena mbagamba nti mani ebitone bino tubikozese kubanga Katonda yatuwa ebitone okubanga mira z'abantu. We are the mirrors. Katonda waba avuddeyo n'agamba tekiseera tukyuse eggwanga mugoberere ekyo. Make revolutionary songs and those artists that ababadde ba producing revolutionary songs olwokuba nti kati akalulu kawedde ne mukendeza amaanyi mweyongeza amaanyi. People go in studios. Nze nsubira nti kati ekiseera kino studios zino okuba nga ziri busy for revolutionary songs. Artists ndikuba artists njagala nnyo ba artists mukozese ebitone byammwe okuliberatinga abantu. We say people power, our power, manyi gali mbantu. Muganda waffe Kyagulanyi Ssentamu gagwe mumanyi nga Bobi Wine atulaze omumuli atumulisiriza ekkubo okubanga tununula abantu baneete mutuula. Be the examples, please. Respect to all them, the revolutionary artists. Webale nnyo ssebo.